mukyala wa Bobi Wine Baby Kyagulanyi yeeyongedde okulumya abayaayi. Twagenda okujja okwenyigira mu by'obukulembeze ng'olwedde Charity eyo gyeri. Bw'avuddeyo n'addamu era n'ategeka pulojekiti ye ey'okuyamba abantu. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu tugamba bugambi subscribinga onyige n'akakadde osobole okuba nga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo. Omukyala ono ffenna tumanyi Baby Kyagulanyi ayina ka charity era ka charity kano agezaako okuba nti adduukirira abantu abatalina buyambi naddala mu bakyala n'abaana ab'obuwala. Omukyala ono abantu bangi babadde bavuddeyo nga bamukriticizinga nga bagamba nti omukyala ono ensonga eyo ekintu kyakola akitaddemu byabufuzi akitaddemu politics abikola olw'ensonga za politics biki. Naye ate nga wengenda okuwa audio ye omukyala ono yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti ensonga zino bano abatazimanyi bo bazigwamu bugwi naye ekintu kyabwe baakitandika nadda nga tebannaba nayingira byabufuzi. Mwewulirireko. Charity njikoledde mukoledde ebbanga nga tetunayingira mu politics. Okay. Nga tunayingira mu active politics. Kubanga politics abeerawo bulijjo myaka gyonna abaddewo but active politics fewe tuzze okwenyigiramu. Twagenda okujja okwenyigira mu by'obukulembeze ng'olwedde Charity eyo gyeri. Kati ne team Baby nabo babaddewo nga tetunabeera na Kyaddondo nga tetunagenda mu 2017. Mpozi okutangaazamu abadde tebakimanyi nti ebintu ebyo twabitandika dda. Tobavunaana nti bakiyita politics. Bwe babanga abadde tebamanyi gye tuvudde.